mwebaziza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Jeno Bigirwa president wa Eastern Revolutionary Platform ERP era ng'olwaleero tuzze okwogera ku nsonga nnyingi omuli n'okukuba torch mu gavumenti eneetera okugwa gavumenti egwa etya biki ebiviirako gavumenti okugwa n'ebintu ebiringa ebyo bwe tujjidde olwaleero ku mpewo nga CDF w'eggwanga lino kyeyeekola ku tweet ze enkoko ekikola baana baayo yasoose okuyisa eggaali mu gavumenti ya Sudan eri e Khartoum n'abagamba nti ajja kubasesebbula mu ddakiika budakiika ajja kuba agiwambye era nga tuli ku kiseera kizibu nnyo tuli ku nninga ministry ya Sudan e Khartoum ensonga ez'ebweru yatuwaabidde dda mu kibiina ekigatta amawanga Africa ekya African Union yatuwaabidde dda mu kibiina ekya United Nations buli wamu batutuusizaayo lwa mukulu Muhoozi tweet ze ezitabadde za buvunaanyizibwa era mu ngeri y'emu yavumye Lieutenant General Elweru yamuyise bafuni neŋŋamba nti ate ono omusajja yenga muka namuga nti essaawa yonna ajja mukwata akyekweka mu mugongo gwa kitaawe akyazannya na muliro ajja kumukwata akati teyakomyawo wokka n'ayise nange Jeno Bigirwa yanaabitusunsulira sijja kubisobola Jeno Bigirwa sooka obuze kubatulaba batulaba abalungi ndi musanyufu okubeera wano ku makya ga leero nga tusemberedde amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe nabagamba nti abantu tebenkanankana abantu bakuza amazaalibwa naye amazaalibwa ga Yesu kuba naye yali muntu nga bwe kiri ebintu byonna yabikola ng'omuntu wadde nga yalimu ebya Katonda nga abaaliwo bakola ki batugamba naye ndowooza olaba obwagagavu bwe obwa Yesu Kristo bwali bw'amaanyi nakati bukyali bw'amaanyi tumukuliza amazaalibwa yakafa emyaka 10,224 tukyakuza amazaalibwa ge naye tweyongera bweyongezi naye gwe kwezi okukuza agago lutalo mukyala wange yatera ogankuliza nze nabigoba nobigoba nze mukyala wange munange abitegeka bambi mukazi wa nze nange owange abyagala nnyo naye ze ate byantamira ddala ate lwaki anti birimu cost implication yayingiza mu sente ze ogwange guba gwakutuula wali ogenda okulaba million 2 zigudde embiiki aziteekamu wange oluusi ateekamu n3 n'aleeta n'abazinyi ne bazina abayimbi ne bayimba ne basanyusa bbaawe ate nga mbingwako bugwi nga sibitegedde naye abantu tebenkanankana ndowooza mulaba amaanyi ga Yesu Kristo nti ganjawulo so ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'ebusoga nti gye tuli tutambuza ne challenges zaffe ez'enjawulo nkya tugenda okuziika Franka Nabwiso kyakula omukaaga Mungu amuwe ekimula eky'emirembe yes kale ensonga ozirudde zonna bwe zitemye mukulu Bigirwa gavumenti yaffe neetambula twagala otuwe ku types of governance bwe zibeera amawanga bagakulembera batya gavumenti neetera okugwa efaanana etya abantu bamanya analysis President Museveni mbujuzi yamenyeka omutima omwana bwe yatwitinga n'agamba nti agenda kukuba Kenya mu ssaawa 24 zokka President agudde mu ngatto za Jeno Muhoozi Kayinolugaba bambi n'abonaabona n'omulaba musajja wattunga ennaku emuluma twagala otukubira analysis awo manyi gwe professor gwe ne luutu bwe baba professor bendasigaza okutukolera analysis ku bintu ebyakaasa mmeeme no kakati gavumenti mu nsi yonna zina engeri gye zibaawo buli nsi eyina culture yaayo oba system yaayo naye ng'ate waliwo ebiri common okitegeera kati kiringa wonoolaba omuntu nti ffena tuli bantu ow'e Kenya ali bibye ali mu America ali bibye byategeera byanjawulo ne culture mwatambulira yanjawulo naye waliwo ebitugatta ebitakubaganyizibwako birowoozo omusujja we gukwata e Uganda we gukwata ali mu America era kyekimu sirimu bwakulumye wano
era bwapanuwa bwati naluma nowe South Africa era kyekimu. Okay? Yes. Kakati nekibanga waliwo ebifaanagana mu zi government kibayita systems of government ku international level. Kakati ffe wano ekyaffe system yaffe eri characterized by military ye yaffe wano. Kasita Obote yaleeta emundu mu 66. Emundu teddangayo mu nkambi. Emundu yagaana okuddayo mu barracks. Yasigala mu bantu. Yasigala mu ofiisi eya State House. Tevanga mu paka olwaleero. Kakati ife ekyo kyekyaffe. Kwe tutambuliza okulembeze. Era ffe tuluddewo okukyusa gavumenti eno kubanga twagala okukyusa ennono. Tuve ku mundu tudde ku kapapula. Era nosanga oli nakugamba ffe tuli bamenyi b'amateeka. Kyokka ayogera ku by'obuyinza. Naye nga gwagamba tetuli bamenyi b'amateeka gwagala okuggyako yasamba atya. Agamba ffe tuli bayeekera. Asamba gwa ndobo. Ffe tuli bayeekera nga zijjayo obukodyo bwaffe obw'ekiyeekera. Ye muyeekera. Bwati bwe yakuba kadaaga. Yamukuba mu nkuba yakiyeekera. Yagamba teyeebaka ekiro kiramba. Yasula obumeseji abuweereza. Yasula akuba amasimu n'ebibokisi by'essente bwe bitambula. SFC yakola kiro kyonna bwetambuza ssente bweddeeri. Ebbiliyoni 47. Ze zafuluma okufulumya kadaaga. Guloza byali byangu. Biliyoni 47. Olowooza yogera bwogezi nti kadaaga avueko ne kiba. Yatambulizaako omunnyo. Omunyo abaana bagukomba. Kwe kulaba nga Anita Mongo bamugwa mu kifuba okufi wali. Olanya. Yali olanya. Yati Anita Mongo nalaba mugwa. Awono kyali kyaggwa. Kwanite tewali olutalo lw'amaanyi. Ne kwolanya. Olanya. Wali okulya no kompeso wali. Kakati ffe system yaffe ya wano ya mundu. Era njagala okutegeeza. Wali beerawo tiimu ezuukuka wano negambe kiba kibeevuge oliraba opposition bwekyuka. Ekiwadde jjajja ebbeetu n'okukola byayagala nti ffe abamuvuganya tetumanyi nnono byabufuzi bya Uganda. Okitegeera. Ennono ye Kenya ya Kabira na region. Era tebagenda mu kalulu nga tebalina formation ya Kabira na region. Tekisoboka. Abakyukuyu n'abakalenjin bebasalawo tebagenda mu kalulu ate abakyukuyu tebakagenda mu bokka tebamala. Balina okusika abakalangini, balina okusika abaluya. Kati kiringa onogamba nti Abaganda basisa Abasoga babayina wano ne bateekako ne bana Masaaba. Okitegedde ne bakola alliance naga tubinkane ne bano. Yenono yaabwe nkufuna. Era bagikyusizamu obuyinza. Ruto yalifuze president ng'ayitawa. Talinawo yanti. Eyali atunda sekoko ku kubo n'omuchomo. 1000. Naye Obote yali asawa bikajjo Kenya. Anti abasajja abo bazibu nnyo. Anti Obote agira mu butamanya bwawo wano mu Central. Museveni wano Obote baamugaya naye. Mu Central balema okubala ebyobufuzi wakati wa Uganda eyawamu ne Mengo. Tubadde ne Kabaka wa Buganda. Ne kakati tugenze mu Republic of Uganda. Tubalansinga tutya ebintu ebyo. Bibyo balemesa byokka. Nakati kye kiriwo. Kubanga ekintu Beni yali akikutte. Nga bazungu bava wano. Omusajja we Bukoma Nsimbi. Ate obuyinza bwalivudde wano. Kyali kyukidde nga muli bwekiti. Nga bolaba abakyukuyu, omupresident bavaako mu bukyukuyu ng'addako mu bakalangini kati. Ng'ate akomawo. Mu bakyukuyu. Babo bakimanya. Bw'oba ne gavumenti oba na buli kintu kyonna. Okitegedde? Oba n'obuyinza bwonna. Kakati ffe batwagala kuleeta nkyukakyuka. Tetukola analysis ku systems of government. Ne government tugisuula tutya. Government eringa mubiri gwaffe guno bw'otulaba. Tulaba nti oli mulamu nnyo.
naye ekibumba kyo wali okirabyeko tokirabangako era sagala kiraba era toyagala kakati abantu abasinga balowooza omutima gwe gusinga omugaso kibumba ekyo naye kakati ekyo ekibumba nga kizeeko kakulwaka katini nnyo oba owedde sisitimu y'omubiri yonna eba paralyze era olina okusabira ennyo muganda wo Gideon Tugume Gideon Tugume mulwadde ddala ddala era abalabi baffe Gideon Tugume mulwadde ddala so abayina akasimu musobola omukubirako kituufu nnyo kakati gavumenti nayo bwetyo bwebeera ebeera system ey'omubiri kino kisaplayinga kino ne kisaplayinga kino kati kankuwa ekyokulabirako bw'olaba omusibe ng'ali mu prison goyinza okulowooza nti yava mulundi gumu n'agwayo yali process eyamutuusa awo gweokumusanga ku kaloole ka prison ero si wano emekusindwa poliisi emekusindwa opanola kukuja mambo ya koti emekusindwa sasa wewe hapa hakuna bwana ingine iko bwana moja CGP leo kusomera amateeka 10 kakati bisookera ku kyalo olina omusango ne bikulema okumalira ku kyalo poliisi n'ebiyingiramu eyo process ya government kino kisaplayinga kino poliisi n'obeera awo biggwa tebigwa ne bigaana ne bagamba fayiro bagitutewa RSA alaba oba mulimu omusango oba temuli nti bagisanctionize bakuyise mu kooti olwo ovuddeyo wa RSA resident state Anthony n'oyingira ki n'oyingira kooti n'owanika omukono nti okiri omulamuzi nsaba kooti ene neeyimirire RSA n'agamba nedda ssebo tekisoboka tukyanoonyereza ku musango gwe asooka agendeyo kakati n'ogenda ne bakugulirawo geeti ziri ez'ebisulumuzo ebingi process omusajja eruzira yagamba kati mwemwe abasibe mwagala tubakolera eki poliisi yabalemu kooti ebalemeddwa wano wewasembayo kati mwagala tubatte ekitegeeza wano wewasembayo tebasobola kukwata mulundi gumu kuva ku RC1 ne bakuyingiza mabuusu direct aga prison no way olina process gyokola ki so it is a system kati wona oba onatta system ya kooti bw'oba oyagala okutta prison olina kutta eno wansi gyebitandikira bw'oba oyagala mu prison abasibe bakendeere eno wansi gy'olina okukola ki awava emisango gy'olina okuteeka amaanyi kubanga yo prison efuna kiwedde ye eri ku receiving end yesembayo olina kutereeza eno wansi kakati in the context of government okugwa n'okubeerako tetusobola kusuula government nga tetuyinaayo organi gye tufunziza nemuga nti eno naffe tuginywezezza in any case tosobola kufa nga tolina organi eremereddwa muki mu sisitimu yo bwekiri heart failure era bakugamba organi failure organi zonna zikoze eki zizikidde kakati ne gavumenti bwezigwa wabaawo sisitimu wabaawo organi gye mutaayiza nekola ki neefa kakati sooka otunuulire gavumenti y'e Sudan gye bagamba nti omwana w'emyaka 23 yagisuula omuwala eye Katuumu ono gye yawandikidde Twitter population yasituka kati yo gavumenti yali erina kuraka mu magye gaayo nga director wa intelligence ate nga general w'amaanyi takkaanya n'ebigenda mu maaso mu ggwanga n'alagira abamagye abamu nga tebakuba bantu nabuga nti mugizane temukuba bantu muleka abantu beexercise ng'eddembe lyabwe ne bagamba kati nga bona ogamba ani nga bona ogamba birungi aliko kati owa semwayi nasindika semwayi ye mu field naye nga tekuba bantu just kubeera waawo kukutunulira abantu kubagayidde muyite wano muyite wali temutuuka ku state house bwe bityo temwokya nekalakasa nga yeye embeera aga yali nnungi embeera okitegedde organi failure nti obunafu bwali mu magye bajeno bakonagana naga tojja kikwata naye tojja kikwata katupampinga abantu ne pampinga abantu
abantu bagukumamu naye ffe tuli mu ggwanga nga amagye gajje no Museveni gonna 100% nagarizaavu nago ne gaba agage bannaye nagarizaavu poliisi yona yiye era yo branch ya military prison officers bonna babe bunyo era nabo branch ya military ate bawulize okitegedde kakati abo ba servicemen and women kati ne tudda mu service ene yaba musiba matayi parliament agirako ebitundu 9 ku 10 judiciary yabaleeta yo 10 ku 10 okitegedde era judiciary mu biseera biri kisaache yabaddemu gakawulunguse naye bamufulumiza ojjukira ffe twabeeranga mu politics wa DP Dr. Semogere kuwangula misango ekirayizinga eryazirukwago afuuke owakabi mu byobufuzi bya Uganda kugendanga mu kooti nga zirimu abalamuzi mu kiseera ekyo baali bakyalina ground baali bakyalina background ya DP wambuzi bakasule bamuyitangani Justice Kasulani Remi Kasule twalinanga abalamuzi nga tubamanyi nti wa DP nga bawa ensonga kati omuntu yenna awaabye omusango nga wa DP nga gwina okutambula Semugere mwe batambulizanga kati kiba kitegeeza ffe tulina omuwaatwa mu kitongole ekiki ekiramuzi era omwe twakubira referendum ya 2.5 tuleeta mu byobufuzi teyajja by accident bamala girwanirira waliwo article 269 Dr. Semugere gye waabira eyo 269 yali yamaanyi nnyo esiba ebibiina by'obufuzi kyokka ng'embeera gye tulimu tulinga bali mu bibiina by'obufuzi nga tuli movement mu Museveni alina tiimu ye nabo opposition nabo bepositioninga ngaabo kwegamba nga tuli mu bibiina bya bufuzi naye nga amateeka tewali tegabisimuludde kakati eryeteeka ne liwaabirwa olw'okubanga abalamuzi baali baki baaliwo mu G8 be baali ba MP mu G8 be babirimu ne Dr. Semugere nga batuwa wini kati ekyo kyonna kyonna jjajja yakizimbulula yabajjamu abo bonna yabamalamu n'aleeta bakadda jajibe n'aleeta bakavuma kati tolina kyoyinza tambuza mu kooti atosobola Winyiddolo nga waali Winyiddolo takufiirako tosobola kuwangulayo wadde kati alina bakadda jaji kati gavumenti tusobola gisuula nga tetulina area gye tukoze eki gye tunywezezza nze mu ndaba eyange nga pulezidenti wa ERP tulowooza nti bwe tufunza paalamenti ate yennyangwera bwe tufunza paalamenti tuba tukoze eki mutandise tuba tumufunziza kubanga eddoboozi ly'abantu ba bulijjo libugukira mu paalamenti paalamenti ogani y'amaanyi nti ecommunicatinga n'abantu buli lunaku era amawulire agasinga okutambula mu Uganda gava ku paalamenti tegava ku kooti okitegedde naye paalamenti olinayo ki kyovula basikkanya ne baganda bange abaleeta z electoral reforms mbuziyitewo wali eri ate kakati ogenda ziyisaawa proposal nungi ne parliament ezijja kuyita tolina numbers nze proposal eyange ngowa ERP ngamba eyange ereeta numbers mu parliament kyetuba tusooka okukola tulyoke tuleete electoral reforms tutereze amateeka mu maaso kuba Uganda tekoma ku General Museveni era buli muntu yenna apulaninga nga apulaningira General Museveni ali ku kafu Uganda ekyeyongerayo myaka na myaka kakati tulina okubanga as of yesterday twali badde twategeera dda strategy kyetuleetera ababaka mu parliament buli lwofuuza parliament bweppa mu butuufu ku bode y'omuntu nga bwekola kumpi omutima gwonna oba oguyina oba ekibumba kyonna oba okikola ki ekuwa bargaining power kubanga yekukusibwamu ebintu ebisinga obungi Museveni yemuwadde amaanyi gonna yemuwa supplementary yemuwa budget yemuwa
talina kyemugambako nga abasirikale abasindisi ku foreign mission etteeka ligamba bamala kubebuuzaako naye olwokuba bonna babe talina gwe yebuuzaako amaze okuyingira ate nga akimanyire bajja kukkiriza yes kubanga babe naye kati kankuwa ekyokulabirako mu America yesterday olwajjo aba Republican baleese proposal mu parliament nga baina fiscal policies ze baleese mu social security fund spending ya government n'ebifaanagana bwe bityo mu government ejje ya Trump kyaganye kuyita ate nga bebasinga obungi aba Trump kyaganye lwaki aba Republican bangi nabo aba Democrats nabo bangi kati ate Trump na losing ababaka 10 nebegatta kubalo ne baga no we are against Trump's policy yes story mu America esinga amaanyi kati Trump ekintu kino ki naye nga Trump bamuwadde obwa president ne policies ezimu tebazikiririza endulu nevuga nti Trump akoze eki awangudde akalulu naye ne bamuteekako checks and balance bamuwadde ababaka 220 aba Democrats 215 difference yabaka batano aba kati 10 bwe livu eri then bano baba oba tolina numbers kakati ejo ze bayita checks and balance era abantu bafa babulijjo abagenda mu America ne mu begombe byofuzi by'abazungu mutegeere nga abazungu ngeje bakolamu ebintu temukopa yubisi yagabyoka ekitegeeza nti America ina ababaka bambeka ati kati babo bali mu binamu Uganda yesinza America ababaka wabungi obadde tokimanyi kuba oli ayina house 2 ni bweziba 2 akasakavu akafadanga Uganda ekyo ky'enumber kiveeko kabange endogo ye yekirabiri n'ogiteekako esike loole ezikidde ng'eriko enkota z'amatooke kakati nze kyembadde nkugamba bannayuganda lutegeere bw'ogenda ku mukulonda olonda ki oyinza okuddira General Museveni agenda okwerayiza mu ntebe omuwa ababaka 380 baba bangi batenda kyoyinza kuyisaawo omuwa ababaka 380 tulaba nti obuyinza bwonna obw'eggwanga obutadde mu ofiisi emu kati paliamenti yaffe ye Uganda kuva mwaka faananyi singa General Museveni erina 5 terina 5 bali bajjeeko Mwai Museveni balonda direct abamajje 10 abavuka 4 abakadde 4 bebo abaliko obulemu tusigaze 5 kakati ku 5 General Museveni atwaleko ebisatu twaleko ebibiri stories zikyukaawo nnyo zikyukira katugambe nti tututeko 2 ayinako ebimeka ebisatu story zikyuka era wotandika debate yogamba nti tuteese ku transition agiwuliriza kubanga amanyi nti namwe mulina numbers namwe muli basajja naye kakati oteese ng'oyina 2 nze sibalina kumanya oba abantu bange ebyobufuzi babirabasekereranga nga nawe okyali nga mugamba nti nno president Kyagulanyi yawangula president wange n'ababaka 5 kati kankubuulire office of president teba na makulu gali awo nga tolina parliament tosobola mweno era gye tulimu watolina okitegedde kubanga parliament ye sanitizing executive powers naye ERP twaleeta strategy ereeta ababaka abakulu bagano giwuliriza boli kubibyo naawe ate ndi kubyange ntya kakati buba giwulirize balyawo kiri kintu kye balimu kye balyamu nanti kakati ekyo kintwala ku research gwe nakoze ku General Museveni omanyi bambega mu nsi yonna ba mirundi 3 naye General Museveni yatukola bubi nnyo waliwo ateyagaliza buyinza waliwo ateyagaliza buyinza bambega ba mirundi 3
kakati bambega ab'emirundi esatu kamessage katuuse mbadde nagwe nkola ki gwengira bambega abasooka babayita ba under agent awo be bano bambega baffe aba bulijjo bano bamukono bambega baffe ne babeera bebayita ba deep agent tategerekeka abo deep agent abo nabo si bangu bakuzuula kati bambega abasinze okukolera General Museveni nga ate bakulu abamu ng'abalala bakadde ng'abalala bavubuka babayita ba sleeper agent mu intelligence kati sleeper agent waba mukyalo osobola n'omuzaalamu abaana naye nga ali mu kubega naye nga mission tenagguka gwe n'okunkumula abaana n'oteeka wali naye nga ali kuggwe naye nga mission agiriko sleeper agent ajeewa mmwe n'afuuka mmwe ngeri ya godi ono yatta mukyala we ng'agamba nti amubega ate kakati yamuttako godi yantujjuka yali yakuba mukyala we gubagamba yamukuba yamukuba amasese n'amu ekyo kade eyo story nja gikuleetera olumu eya godi kyokka teyafa kansooke malirize n'ensonga nkulu nnyo nze nkubuulira leero tonvuge buvuzi nedda ssebo ebya godi nja bikuleetera kati tulina ba sleeper agent abeebase mu ludda oluvuganya ne babukaalamu ne babeerayo nga basengeke ne batuuliramu ddala ne bafaanana oludda oluvuganya ne boogera bivuganya ne bavugera byoludda oluvuganya ne balya kivuganya buli kintu kyonna era nga n'okusaasirwa basaasirwa katonda wange n'ebipande bagenda kukubisa MP2B egindi naye nga bantu ba musajja kiki kyova olaba tebakkiriza idea etwala musajja ku developinga tebasobola bakufiirako sleeper agent abeera mu sisitimu yammwe n'agituulamu bw'ati nga n'ebintu ebimu ebisinga obungi yabisalawo naye nga temusobola mubuuka mwena n'okumusinza mumusinza yali ku kituufu jajja eri n'aseka n'okuseka bw'anywa akaseera ke naga nti omwana wange gyali akola bulungi nnyo ababukaddemu nkugambye kubanga nze nabiraba okwekalakaasa bakukuba abakulu organizinga kino bakikuba abakulu kwegamba ye sleeper agent aba mukugu the level ntosobola nakutegeera nkugambye waba mukyala n'abaana basatu bakola ki bamuzaalamu paka lwazuula kyayagala era n'atawanyika abaana n'abakulekera oba osigaza bibadde bya missioni niyo nga baliwaddeyo nnyo gavumenti kintu kinene nnyo kakati ffe batwagala buyinza nga nange mwendi tetukola deep analysis eyo kumanya bantu ki olowooza be tuli nabo ku saidi zeeno naye nga bayamba oli tusobola okubejjako tetusobola kwezi njagala weebuuze Bigiro Moses n'agamba nti bannaaye buli muntu kaakole w'alina amaanyi bwe tukola buli muntu w'alina amaanyi leeta ababaka nga nababo si babigirwa numerical strength gwogenda ogifuna mu parliament kabuleeta ofunye ababaka bo 10 babo gwogenda bajjako miliyoni ana gwogenda okuzirya sinze buli mwaka okitegedde mugishe muntu leeta ababaka babo mu territory gye tulowooza nti osobola kukola bulungi nibuleeta abataano kuba kati oli ku zero ne bwona osigala ng'otambula ne NUP paka wawawa tolina kyogigattako tolina kyekugattako tolina kyofunamu wadde dakiika neegi mafuta okujjako okuwaayo emitwalo 5 gy'olunaku olwo okitegedde nze nereeta idea efaanagana bwetyo ne muntu nula kyamuli kakati are you not a sleeper agent wakoze analysis mwana gwe nze bintu mba mbiraba ng'oli atudde erina okusaasirwa asaasirwa n'ayogera ebigambo ebigumu ennyo bye musobola okuwerokaaminga
nti era ye musajja waffe. Era bw'oleeta akantu konna akajjawo gavumenti akakuba n'akasuula bakutabukira nti abasajja banange babadde ki nuupu n'ogenda mulanga emirundi ebiri ne bakukuba bubi nnyo, n'ogenda e Hoima ne bakukuba bubi nnyo, n'ogenda e Kisolo ne bakukuba bubi nnyo, era n'osigala ng'owakanya proposal ya General Bigirwa egamba nti buli muntu akole wayina amaanyi. Wenyweza Buganda ffe tunyweze mba ndi mukyamu oba tuli mukyamu nawe igwe bw'ontunuulira nga nze omukyamu ku fembi ani silipa agent bino ebintu bya buyivu. Bw'oba tewasoma intelligence tosuula gavumenti tebakulimba, kuba gavumenti etambulira ku intelligence ate gavumenti yeggwira ku intelligence. ate nga be batuddemu be bataddeko abo basiripe agents bakola batya bo babukadde ate be balimu bajega nnyo. Enkugambye okimanyi nti bajega nnyo ebutereevu. Kakati tosobola kyobula bajjajja akugamba is the biggest consumer of intelligence. Kakati no bampadde duwangu ngisome omukulu Kaboggoza omumanyi ono seeka waffe ate tagenda kuweereza Christmas kakati ate dduwa tegenda kufuuka dduwa kale mwenna baagala okubasabira dduwa, oyagala kufuna bugagga, oyagala kufuna visa, oyagala kukola ki, Seeka Kaboggoza esimu agiweereza gibasomere era ye gyali nnyo wali emukono osobola okuba ku ssimu noti 772 739 naye abugaba agaba obugagga avuga moroka ki sigirabanga azireka eri ku gate najja eno kati ate sifunanga budde bumukono alina ebizimbe bimeka asimanyi naye ekikulu aweereza Christmas kale tewali tabu 0772 739 oyo ye Seeka Kaboggoza. Christmas emaze okutuuka. Amin. Kale tugende mu maaso. Amina. So kwezi mbadde nkugamba nti gavumenti z'ekifirika zino ez'ekiyeekera mumala kubeera bakafulumu intelligence ne mulyoka mugisuula kubanga bw'oba toyina intelligence oba tomanyi gavumenti yasuze etya ku olwo oba tomanyi kati gwomanyi gavumenti yasuze etya oli ku Twitter za yesterday ne luli nze ndiko ate nga yatambudde dda ate ezo za muntu ogwo naye omanyi gavumenti byeyakoze yesterday ya General Museveni webukeredde ku macekeredde ku page ki kituufu tukyalina olugendo luwanvu oluleta enkyukakyuka wano ekitegeeza jjajja yatuplantinga mudda abantu bootayinza nakugamba nti yono emyaka 4 kubanga ye jjajja bwe yamala okwata obuyinza ya concentratinga ku kusoma bitabo byaba intelligentsia yasoma Mossad n'asoma KGB n'asoma CIA n'asoma FBI nga bwe operatingamu n'agatta ku bitabo byani n'agatta ku Nicole Machiavelli nanyini political philosopher n'agatta wamu n'amaliriza nalyoka akwata ku ffe bannayuganda batabisomanga ffe tusoma bya democracy nina abakulembeze bemanyi buli dakika beekubisa ebifaananyi mbu bali mu kusoma bitabo mu from dictatorship to democracy from dictatorship to democracy ebyo bikola gw'olina power kubanga bw'oba tolina power tosobola ku implementinga ideas zo tosobola kati olaba East Africa yalina Nyerere ng'ali Tanzania yalina Obote ng'ali Uganda yalina Jomo Kenyatta ng'ali Kenya okitegedde kumpi independence twagifunira mu biseera byebiki byebimu naye buli omu ya implementing ebirowoozo bye Obote teyatusimira musingi gwa byabufuzi okitegedde ebyamulema ebyamagye byamulema okitegedde kati ate Nyerere Tanzania gisimira omusingi gwaki gw'ebyobufuzi era Tanzania teriyo kulwanira bukulembeze bintu bikyuka bulungi ow'amagye tasobola kutwitinga mu Tanzania ng'atwitinga ku w'amagye munne nti oyo bafuuni tekisoboka
ate okyogera otya ne General Muhoozi kyakoze kyabaddeyo kubanga ebyaffe ebya wano buli akwata aba akuta 100%. Toleeta sitole amagye gafu tewabeerawo mateeka gabafuga tewali buli gavumenti ejjejjana byayo kubanga envaako ya gavumenti editamininga eddako bweneetambula naye neddako nga erabisa okubeera eyakasammeeme bwebanga etambuliraawo envaako ya gavumenti editamininga kuba kati Museveni yakuba emundu ya myaka egi era buli lwogira bwoti ajjukira mundu ye n'engeri gye yali mu ye tamanyi nti atututaana ng'alya bino tabiraba ku bajeti y'eggwanga ye ajjukira mundu ye emyaka egyo nti naye nga twavumiriya ekintu kino tukite buti bwe tutyo akuna n'emyaka 45 gye baabonaabona nga ndaba anti kakati ye ajjukira 5 ana gano gayiseemu tabiraba naye General Muhoozi bw'abanga avuma abaserikale bw'atyo nga ye next president wano wanaasigalawo General bonna tebadduke ati kakati bwe kyolina okumanya kiri kimu kati nze okusinziira ku bisowaani byange byenaakafunawo biraga nti ojjukira jjajja bwe yagenda e Rwanda okuteeseganya ne mwami Kagame nebigaana banyumya bulungi bamwaniriza ku boda awo embuutu nevuga biki kati aba akyali e Rwanda eno ne balangira standby class 1 obijjukira ebyo bijjukira nti omukulu abadde ekintu akitutte nti babadde babinudde bunkeke bwali bw'amaanyi okitegedde ani yalangirira Erweru ye yalinnya mu mugaati gw'omukulu kakati nga yeefuula nti eri tiimu endala egamba yeefuula omulungi atukubye omuzinga ewa boosi Erweru ye yalangirira akaseera kakazigezi anti yali deputy CDF ne David Muhoozi nga deputizinga David Muhoozi ekintu omwana yali akiwunzise kakati allegation zizaaliwo nti Muhoozi yali akikoze eki akikutte kati yebeera blackmail yali akikutte nga jjajja ali Rwanda alikukomawo kuno era yakomawo 2 n'obugenyi teyabulya teyamala yakomawo 2 obugenyi teyabumalaako teyabulya meeting esooka bagikubawo wakati kati awo mu Lwera nga ne Kampala nga jjajja ng'ate okuyingira Kampala sikulwa ng'omwana nze nkubuulira kubanga emundu esigala mundu esigala teriiko nti agikutte mutabanyi wange bw'agikutunuzaamu ate jjukira ne Gaddafi bw'atyo bwe yali obukulembeze ku kojjaawo owekyadi yasalako taata w'omutwe juzi wano kesi mpya tojjukira owekyadi Joseph Kabila kyeyakola Laurent Kabila kati ebyobuyinza omuntu waba akuze ng'ayagala kukwata buyinza omuntu yenna imaginga nga kitambuling block chansi wezibayinza okumusambuliya kabe taata we kubanga newunyiza jjeno gye yajja obusungu okuvuma Erweru bafuni kati namugamba oli mugongo gwa taata nesawa yona ngenda nja kunywa kakati Erweru nti yali akubisa bano omuzinga kiki era omugomo gwalimu munda omwo emisinde gyalimu Erweru taasibire wabweru wa Uganda ng'omukulu anti kakati kyekyo kyenkugamba nti tiimu ze zinoonya powers nyingi sife beka ab'omuzindaalo kati eyo pressure obadde ogimanyi nti weri zimbadde sikyabijjukira gomanyi kyekitegeeza CDF okukola tweet efaanagana bwetu n'agamba a lieutenant general is a buffoon a special presidential advisor on security affairs mwami Erweru omubaka wa parliament akiikirira amagye mu parliament n'ogamba nti ze buffoon era singa tubadde mu America bombi babadde balekulira amagye gwe bavumye buffoon n'avumye they don't qualify to be military officers nego bavumye talina buzibu ye musajja tubamuvumye n'akimira kakati naye obadde omanyi nti pressure mweri kyovula bankugamba nti abantu abanoonya obuyinza mu Uganda mwebali nga babunonyeza underground era ddako tamanyiddwa ekyo nzize nkikugamba kwezi
is not even General Muhoozi. I am telling you. Addako tamanyiddwa officially. Kasaba nga jjajja akyaliwo. Ate jjajja bwekaggwamu. Anti kati jjajja bwekaggwamu aha ye point yennyini. Kati singa jjajja kaggwamu olwaleero gw'otuyise bafuuni. Naye olina eke naffe tuziina. Oyina ezikuggulira naffe tulina ezikuggulira. Kaolawe zivuga. Ogenda okuwulira nti General lwasazeeko wali agambye akuna. Tewali asala. Anti kasitolaba kubanga jjajja bwe kaggwamu olwaleero iba bifuuse byakku. Yes. Tewabaawo transfer of power etegeerekeka. Buli omu muntu yenna asobola iba byakku oba era kikyali mu advantage y'erweru. Nibwe tugamba nti ku maintaining the constitutional standards the vice president ava eri era naye ava wali n'erweru. Kati amagye agamugayiza okugamba deputy vice president kakikwate nga constitution weekola ki weeragira era lunaduumira. Kakati gwe wamba kuki zinange zimbadde mutabani wa president. Ekyo kitegeeza constitution. Kati mpamba buwambi nedda ssebo situbikyali ku bya kati constitution. awo weevugiraawo awo wenyine wali firimu olwabyeko firimu y'ekikomando eyarembo waliwo ekiseera ekituuka omwogezi waayo n'akugamba nti firimu obwedda gye tulinda yeno yennyini wano weeri awo wennyini awo okitegedde kitegeera. kakati ebintu bikyali byakutetenkanya kubanga erweru mu bulalu bwe kubanga enzanya yakiralulalu erweru si yeyatta abantu ekaseese naye komanda kakati nze nga political analyst ate political player nze mba ndaba nti military teri kitya teri kimu akasekeso weekali bwe tuyinza okuyita ne tuseketerera nga mmwe ab'omuzindaalo. ffe anti ffe tulina population eno naffe totusibira wabweru 100%. Nammwe ekintu mukibikula. Anti kati nkume ebipiira 3 ebusoga neyokwata wonna. Nerweru n'asalirako wali. Kati toyinza gamba nti onookikwata n'otebenkera ng'eggwanga lyonna likutta omuliro. Tekisoboka. Kubanga bw'okisalirako wano on Falls Dam ne ku Isimba Dam oba otukutuddeko. Mufuna okutaataganyizibwa. Kati ate mu by'okuwamba mu ku plota success ya ku determining by the credibility of the coup plota. Nti afande ani akirimu ani akikulembedde afande gundi nti erweru yakikutte. Wabawo obusirikale obubeereyo ne kagamba uyasi wezi mimi nakata ako ne kagana ne kapaala ne unity yako ne kaaba tugenda okumaliriza nga tulina fighting units singa 4 mu ggwanga paka ezimule ziwangula zinna. Yeyo Somalia gye yagenda bintu byakuzanyira mu kumanaging public affairs. Olwali mpulidde netinyefunza leero avuddemu omwasi wamuwulidde ate agamba ki yagambye nti President Museveni aba disappointing zenyi. Ate akirabye ddi yakirabye eggulu olwo yatwitinze yawumula akola ebirimu n'agamba nti President Museveni atu disappointing ebintu byonna bye twali tusuubira byonna bimulemye. Oyo ye nze bbanga linamala naye nayiga ebintu bingi namanya ebintu bingi yankuza mu byobufuzi y'omu ku bataata bange kubanga nina military knowledge namanya y'amaanyi n'ebisigaddewo naye gye byaggwera awumule gye byaggwera kozi wasibirawa awumule buwumuzi wasibira namwendo atuleke gye byaggwera kuba kati ye yamala n'addayo ew'omusajja namuwa retirement package ye n'abeera kiriya era teyagala kumanya tosobola namulaba alabirira bazzukulu be simanyi atambulira mu kagaali kati ayina emididi ate kati yafuna billion 10 retirement package tebamuwa sente. Geno
oli Museveni enzanya yendala alina abantu bajjukira wadde bamukolako effujjo naye ye abajjukira giri emyaka emeka 5 nagamba musajja wange kale niwankubadde alina ebimuluma naye yaliyo eri mundu yagikuba kamukwata empola kyova olaba jjajja abantu ng'otafiira akyatambula nabo okitegedde onzijukiza otafiire akyatambula nabo lwaki ajjukira Luweero tafiire yagwa ku kizibu ajjukira Luweero mu kujjukira Luweero ye gye talaba bino bye baliko kati ebyokubeera mu gavumenti kubba ssente biki bye baali balwanira kituufu naye ajjukira enwana gye baakola ki omuntu yenna gwe yali naye Luweero okujjako ng'oggaye nti oyagala ntebe ye takuyinaako mbwa yonna bamuyina okutambuza oba obba ssente zibbe tekirinaako na tabbu ate zize bye byemwakubira emundu kubeera n'akisesi ku ssente muzikwate kyova olaba otafiire yakugamba ti Museveni oba okyali president nze ndi minisita tekiriko kubuuze naye mu mundu gye twakuba okuleeta muwoozi tekyalimu n'olwensonga eyo awo oli mutusala nsawo naye nga ye akyagamba nti yeggwe olina okubeerako gwe sikulinaako buzibu era otafiire buli lwayogera muwoozi tamwanukula kubanga jjajja agamba muwoozi sirika waliyo mu otafiire oyo bangamba nti yakubanga engalo yayimbanga wano nga emundu bagikuba otafiire nga wabulabe nnyo kyova olaba tayanukulwa gwe mulekayo kubanga ye jjajja akimanyi nti abasalansawo bannansika abo bonna abasalansawo bye bakkanya si byakola kati agamba muwoozi wenyamaaza nkukukusa bukukusa okutuusa mu eri entebe gyenjagala okole ki otuulemu bano abasajja bekiboogera kituufu wenyamaaza era abeera alumbalumba buno berwerwerwe lwabo twiti zakola era alumba berwerwerwe amaanyi kakati kati fe abaseketerezi abali olyomi abaagala ekintu kiggwe abaagala ekintu kiggwe nzaawo sinalabawo tabu tolabawo tabu omukulu muleka atwitinge ayongera ku kinafuya kubanga twitize zina be zisitula emyoyo naga naye bannaye nga tujogeddwa tugumiikiriza musajja mukulu naye gwatuleetera mu mulaba bwatandise otuyisaamu amaaso kati okuzimba kapasite kutandika n'okweteekateeka that is an advantage naye tusobola gitegeera ng'oli civilian tosobola gitegeera ng'oli wa kibiina kya byabufuzi era abeebiina byobufuzi ojja bawulira muwoozi akoze byokuvuma muwoozi musirikale kyoyo tamanyi kikikolera bo tebamanyi basoma intelligence enkuba ngaetusazeeko kuba etusazeeko noozi tubulayo eddakiika mumeka tuba tukyabulayo eddakiika 10 tuzimalirize tune betuukiriza so obuzibu bwe tulina opposition tetwasoma intelligence political intelligence tetwagisoma kakati eggwanga litulema olutalo lutulema okwanalizinga tetulutegeera gavumenti tesobola kugwa nga tewaliwo organis zivunze tesobola because gavumenti eba mubiri ate nga ogani y'amagye bwevunda nene nnyo yesembayo ogumalamu kubanga era erweru teyasigadde kyekimu kakati mu nzanya y'ebyobufuzi eya high level kati olwaleero erweru yali badde yafunye dda amasimu agava eno gye tuli mwe gye muli abaseketerezi agamugumya ebyo enzanya y'ebyobufuzi toddamu ebyo mbuyatta abantu ekaseese ebyo tobyogera nako abantu bakyafa naffe tugenda kufa kati kwezi omanyi kyonoofa nkesa lukyanga nkoko ya mutamiivu ebyo byo
occupation hazards zibaawo okiwulidde olwaleero gyali singa era olwo yabaavaako gavumenti okuyiika gwekimanyi nti olwaleero eru wazimba amaanyi agakwata gavumenti opposition emuwagira nnyo abantu badda ku erweru ne bayimba erweru wano n'abekasese bamuwagira beyatta kubanga yafuna komandi ye just yali commanding officer ku ground ng'atuukiriza ebyo ebimutumiddwa naye waliwo CDF waliwo commander land forces waliwo commander in chief kyogamba tebamanya operation yeyo bagimanyira bamusiima tebamwongera ranka bamwongererawo ranka bamusala busazi mayinja kati ekyo oyinza okirwamu civilian yalwamu ekyo kati katuumu eno yo tetuleetera ebizibu naye etutabukidde anti kakati etuwaabidde buli wamu anti kakati tetutamu biseera bya mimi abazanya ekyobwana ekyo ekyamalindirizi olinga Wakasanke afuyirira zirwana olwoyo alulirukeko ye lutwale kakati olaba engeri ono gyakola ki kati Muhoozi alinamu ka strategy ak'okusindika obubaka mu region nti tabeere mwangu kisooka alaga ekifaananyi nti yaddako ekyayagala okiraga ekyokubiri tabeere mwangu gye bali eri buli muntu yenna nafe bali mu Uganda kufe ne bamuliraanwa bonna bajja kiroza muniino kati obubaka obwo ayagala abukole ki abututegeeze nga bukyali naye ensobi gyali mukola eri emu ekintu tanakikwata ebintu by'okwata power biringa kuva mu kkomera ekkomera ocelebratinga nti olifulumye ng'oli wabweru ddala naye ng'okyali munda wali nze naliko mbadde mukomera emirundi mingi gawe nakugamba naye nalina omusajja baali bamuyita Collins namusanga ng'avuze fayiro ye emyaka 8 ng'avuga fayiro alabe ng'ava mu kkomera emyaka 8 ng'asavinze bamusalira naye ng'amanyi nti agenda nkya yamala enaku nga ewiki singa 2 nga yeteekateeka okugenda n'agolola engoye n'asiibula bali n'akola atya mayindi ye yonna yonna ng'erowooza byebweru nti agenda bagenda okubikula fayiro nga bagibala bubi ng'ebulako emyezi 8 n'ekitundu katonda wange omusajja teyafa bufu katonda afe katonda afe ng'ebulako emyezi 8 naye nga yetesitesi n'obuliri abugabye okitegedde yaddayo okubunoona bupya nkugambye yaddamu sisitimu n'agizimba bupya mubeezaawo kakati ocelebrating olifulumye ng'oli wabweru ddala wa gate ng'olaba kamangereza tekakyakugambako awo n'olyoka ogamba nti nfulumye ki ekkomera kati n'obuyinza nabwo powers ez'enjawulo oziraga omaze bukola ki bukwata kyova olaba jjajja teyatulaga nti agenda tulemerako batata baffe teyakibalagatusuubizanga nga tuloza nti ekisanja kijja tadda nga bwatulaga tadda yatandika oba wa myaka 4 nti gyagenda okufuga nti yaddayo mu nkambi ndi addayo mu magye bwe bityo ebintu ebyekiguumaaza kumbe akwesa enjeru byobufuzi bakweka enjeru kuba Muhoozi byalimu kati byabufuzi ebyaddala kati mu byobufuzi bakweka enjeru enjeru buli lwogirekaawo ne bagitunulamu toyina abantu bati bakwetegekera kubanga pulezidenti ye tetwamwetegekera nga buli kikatumanye agenda buli muntu yemunyooma waliwo yamanya nti batunyefunza abo bonna babalimba basajja batu bonna batambulira naye nga bayivu tunyefunza looya naye nga balaga nti enkya ŋŋenda akatumale constitution mbate ekyo nakyo kitono nnyo ekyo constitution ewedde nti katugigezese
kisanja ekisooka n'ekyokubiri kankimaleko ngende aba kimalako nti naye bate ebibiina akafuga ebisanja byange kanzimbe ekibiina kyaffe katukizimbe mufuge ebisanja byange bibiri mbalekere nammwe mufuge nibagumiikiriza bisanja biwere nti emyaka girina okugenda abantu abakulu naffe tulina omugaso mu ggwanga muno tukyateeseza eggwanga teyabivuga mulundi gumu naye eyinza okuba strategy ye mwayi muhoozi ng'ejja mumukolera kubanga nze mulabira ku tv nga naye bwandabira ku tv naye ndowooza ababuzi be batyo bakola ki bagamuzeeyo naye kino tekikuleetera ebizibu n'okumulemesa naye okujja mu buyinza anti kakati kwezi oyagala enkyukakyuka tojagala ojagala kakati uganda njagala ate nze muhoozi bw'abazze simwinaako buzibu kakati anti mpuuga bwajja simwinaako buzibu naye obuzibu nina wembulina olinawo obulina nina wembulina kati ebyo bibyo kubanga nze saagala bantu batalina muwongo ate mutukulembera ekyo nedda kakati kati uganda bwefuna ebizibu kitegeeza tufunye enkyukakyuka kati ate nze ndi wankyukakyuka nange ndi wankyukakyuka kati bwebisigala nga bwebiri era bigirwa kukwata ekintu bwebisigala ate bwebisigala nga bwebiri jaje ya beneficiary sikyagala kisigale nga bwe kiri njagala kikyuke wakiri muhoozi oba mpuuga bigirwa wange bwogira manya nti gimutekisiyo nze ngikwata nze ntambula n'ebiwandiiko oba mwogezi wa gavumenti minister for information gweokimanya ekifo ekyo bwe mba nkiguddemu kyembeera obulamu bwange bwona oba bukyusizza anti kakati bwana kwezi okimanyi nti president Museveni amusabako ekifo ekyo ekya minister wa information nakisabako teyakimpa kwezi wadda tompita muwangu wamulaba nenkimusaba n'omuganzi ekyo nja kisobola bulungi nnyo mu biseera byawo okutuwa ati bumpe ekifo ekyo ensonga zonna zijja kutamba fe tuli eri mu makomera tuli eri tulina kasongola mu mabuusu muli eno mu miitinga musajja anti tulina okukola strategy ezo ezitwala eggwanga mu maaso kakati mwabali mu makomera nanga atali mu makomera fe twali mu makomera enjawulo naye walisobodde propaganda nnyo walisobodde propaganda nandi mukubira mwene musima singa mwayingira dde ekintu naye kati bano baminister ba information wali nsobodde nandi kusobodde bano baminister ba information bebateekako temuli mu makulu tebasobola tebasobola bayiga kulunda mbuzi gwe noddira dokita noddira dokita ate ayogerera eggwanga noddira mama wange Ssebuggwawo gwe twayogereranga ye minisita w'okulungamya eggwanga alungamya eki nga n'akalulu fe twakamusabiranga mukulu bigirwa njagala osiibule kakati nga nsiibula abantu waba wadde ennamba krisimas tebagiteeke bannaye nkyali bubi ddala okyali bubi ennaku zibuddeyo siraba meseji bwe zikola ki bweziyiika bannaye munyambe buyambi ekyamazima tuve mu byokusaaga kwezi kino ndi sirias ebintu ebinatereera ewange bakuyambe buyambi munyambe buyambi bannaye neme kuswala neme kuswala 0772 849 8 ekyamazima bambeereremu ne 0704 965 446 muteekeko amaanyi nange mpite mu nnaku ki olunaku olukulu nga ndi kiriya osobola okuboggola eri omugole okitegeera naye omugole bw'abanga yayogera muganda wange bigambo bijja tukontrol ekyamazima munyambe buyambi bateekeko abantu bange omu Amerika mwenna mumanyi kyenjogerako ab'e Canada ab'e Bungereza mwenna enamba nzisomye muzirina 0772 849 8 ne 0704 965 446 bannaye bino bisi byakusaaga kwezi sigite nzaaka zazikidde nze nkubuulira lwakuba nti fe tuli balwanyi oguma n'oguma n'ogakale Katonda bw'ati bwakoze eki naye bannaye munziruukirire ge mazima